Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale twongera okulamusaako yonna gy'osiizira okutulabira. Gwali mu ggwanga Uganda naali Mutalamanja, tukwagala nnyo, weebale nnyo okubeera ku mukutu ogwa There Is Still Hope. Kino kyaffe kya kusatu eky'olunaku olwaliro nga tukutwalira ddala mpola mpola yonna gye twatandikidde. Mukama tukwebaza olw'eggwanga lyaffe na buli omu alirimu. Amen. Twongera olikukwasa. Namoto yaffe wegamba for God and my country. Yes. Olwa Katonda n'ensi yange. Mukama naffe lamula mu ggwanga lino. Gwaba atwala obufuzi. Yes. Gwaba atuwa abafuzi abava gy'oli, abakulembeze si n'abafuzi abava mu mikono gya Katonda omulungi mu mirembe mu kuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale kakati Yes. tuze tutambula nga nkunyonyolako ensonga zino mpola mpola. Naawe olina engeri gy'obirabamu. Nenange nina engeri gye nkola ki gy'obirabamu. Kale kitundu kyaffe nno ekyokusatu nkugambye sitaani alina endagaano ennene ku ggwanga lino ng'ate ya musaayi. Alina endagaano ennene ddala ku ggwanga lino erya Uganda, ate ng'endagaano eyo ya musaayi. Endagaano eyo gikutula. Kisoboka maaso ga Katonda bwe kimu kiyinzika bwe kiri naye tekiyinza obutabeera nga w'osuubira okuba ekyangu ennyo. Kubanga endagaano eno yayingiramu bannaddiini ati bagiyingira nabo mwebali endagaano eyo mwene endagaano. Bannabyabufuzi bali omwo mwebali, abasamize bali omwo mwebali Kibagalo mweyo endagaano, babizinesi meni bayingira mwebali mpulira muki mu ndagaano eyo. kati endagaano eno Essebo erimu ba Freemasons mansionary bamationaries bonna mwebaki bali omwo mweyo endagaano mwebali. Endagaano eno erimu ba agents aba agenti ba Lucifer ba Sitaani nabo mweki bali omwo. endagaano eno erimu abayimbi abakukutivu mu ggwanga Uganda, mu ggwanga lyattu Uganda okitegedde nabo bali omwo, nabo bali omwo mu ndagaano eyo. mweyo endagaano y'emu eyo. Yemu endagaano emu eyo kikye neerabidde. Bannakatemba nabo bali omwo ati katabo bagatta wamu mu bayimbi bannakatemba bannabyamizannyo bonna basereebu bonna oteeka omwo. abasomesa So twogera mu ggwanga waliwo kye bayita ba ziti ba stateholder ba stateholders oba stakeholder. ba stake Kati gavumenti weba erina kyeyagala oyisa essebo etteeka libakakatako ogenda okwebuuza ku ba stakeholder abakulu bekikwatako bekikwatako abalina sse ku ggwanga si buli omu omuntu alina sse era bagenda kugamba essebo twebuuzizza ku ba stakeholder naye gwe ab'eggwanga baba batuuseko ewo naye sibalabanga nako era nzokana mu disitulikiti enamba abafunye abantu nga 2 bokka bokka bajja bategerera mwenna bekikwatako bokka ab'omuzinzi ab'ensonga. Kakati abasomesa osobola baleeta awo kati naye bayinza obutagenda wali mu ba stakeholder era mu butuufu tebasobola kalapozi besobola kwerabira be basawo waba bakola omulimu munene gw'amaanyi guno ogwota oguwa saddaaka bakola paati nene nnyo. bwegawe guno kati kankubuulire Essebo guno ogwota ogusumwa eggwanga lino tolowooza nti gulinda lutalo lwokka nti awuyo obotafuutula amini abantu bafudde nti eyo saddaaka zokka. Guno ogwota oguweebwa saddaaka nkugambye silently and active and openly okitegedde essebo nti tulina abasawo doctors nga bo bakozi ba mubi ng'omulimu gwabwe to facilitate this evil altar which is disturbing this nation. Mulimu gwabwe okitegedde nkiraba ba directors ba director abamasomero bali
Osegede nkiraba nga gwe mulimu gwabwe kakati kino ekyoto si kyangu kinene kiweramuko kiraba kinene mu ggwanga lino ate kirina bulanki naye ez'enjawulo kirina branches ez'enjawulo era banene bagendayo ne bakiika bannabyabufuzi baani bonna bagendayo kati kyekyoto ekitabanya lino eggwanga lino nti ne mu ggwanga ne batemuli lutalo bano abasawo baki paka abakiwa omusaayi balina okukirabirira ekirinda mbusemanyi mu ggwanga mubeeremu lutalo akyo kiwuta buli lunaku kya 24/7 kya 24/7 kati sitaani naabanga lino eggwanga lino alirinako endagaano enene enkukunavu ey'ebuziba eri diipu ng'ate ya musaayi nga yeetaaga okubikulirwa okw'enjawulo eri abo bekikwatako how to handle this altar kati ate ekyennaku ekiriwo nti n'abaali bagezaako okuba nga balwanyisa kino ekyoto bakomekeza bakyegasseeko ate nga beeyunzeko bweyunzi bw'ogenda nga tokakasa bwongo obwo bw'ogenda ng'omweba mukama takuluŋŋamiza ogenda kyegattako direct bannaddiini tubalina nga bali ekyo bagezaako naye ekyoto kyabasirisa basanyalala bakyayogera basanyalalira ddala baleka tusabe esaala gye basaba tesobola kunyeenya kyoto yadde tesobola tenoga guno ogwoto oguli wano nga mutunulidde bano abasumba abanene bano abeetolodde eggwanga yonna mbwe bagenda okusobola bwekiri abo gwabakubakuba dda amafuta gaabwe basajja gwabagonza dda ogwoto bagwegattako dda n'abamu ogutawaanya leno eggwanga Uganda nagambye ogwoto guno gwatandika before independence gubaddewo guno ogwoto era ne munaalonda ddako gwe mulowooza yenna nti asobola okudda mu ntebe ya lino eggwanga oba munyagwa obusaniya mulye kankubulire kino ekyoto kishepinga omuntu aze mu ntebe kyekimushepinga nekimufuula kikyagala n'atambulira ku ntoli zaakyo toleta lugezigezi era ojjanga olina settings ebintu byo kino naye wootuuka wali kiri ekyoto kikudivatinga tulina bemupi bafe abasumba bave eno nekisa nagamba yena kubwira mu palamenti enjiri bemupi balokoke ogwoto gunene sebo gulina ne branches ewano mujinja gulina mu eastern weguli branch endala eri munankubya n'engolo okanjeranga kawuteeza nze batemyako kati olaba wano awo waliwo branch miraba okyagedde ey'ogwoto guli awo gusirise eri awo nenne nzibu buli agenda wano n'oba ogenze wenna olugera mu nnimi mashikatayala ovaayo oseka busesi ale bannaye yesu gwe mukama kuba gumanyi n'okusanyusaamu guno ogwoto gusanyusa ogwoto ogulala bajja kiwulira wange muzeeyi guli awo oyinza n'okunemeza okuva mu studio nate nga novaawo gwe gwoto namba 2 ogwono nagwo gunene ano biti byayogera byogera bwana actually nabuzzukulu tukola ku bintu bya muzizi toleeta buzzukulu enguzi just product bibala byagwo enguzi bibala byakyoto kituufu tuli kwogera ku kyoto kyennyini tuli kwogera ebanga motherboard gye tuliko kati we bagenda ne baguvunamira ne bagusinza
kino ekifo kisooka nkirabye kino kyakubiri kyakubiri kikyoto namba mmeka ekyo nno namba 2 nkiraba kakati tuliwa tuli wano yinda jinja wani waffe kakati wano olaba eno gundi olwono mulaba mulabira ddala oyo oyo beniwano eno gye bakola eno gye bazimba eno eyo gye bazimba eyo mukama katonda wange ani muzeeyi ng'ogwoto gwennyini ekyo kyoto kyamaanyi bwe kityo ati gwo gufuga wano mu eastani wano ate guno gutapingako na wano ku Nairo ogutapinga kati ate kino kitapingako wano awa kusezibwa Mityana Road awo gutapinga awo mukama katonda wange kino ekyoto kyakola branches ez'enjawulo waliwo n'ebirala nja bikuwa kakati ekyo ekyoto kankubuulire ekitawaanyiza lino eggwanga naye twali tukyakola omulabe ndibika bulungi ku lisiti y'abano bonna bali abavuganya bali mbalaba wa kansala nono yennyini ono oyo mulaba wano ayinawo wegamba katonda wange tosobola kulinnya ku ntebe y'eggwanga Uganda nga tovunamidde guno ogwoto okisoboka kati lwakuba guno ogwa wano ate guli waasi gugulalamuko walifundako na guno kyebanatana bategeera anti kakati ndaba ogwogwo ngaate ndaba gulumba guli guno nga ndaba ate guli kwagala kwesooka wano naye naagala agendeko mu territory ennene ebintu bitabukire ddala guno ogwa wano gunene kati kano katono wadda wano biba aba afunye bibiri twin one kaba kaweddemu kitegedde naye nga kyetulina omumanya kirina eggwanga Uganda lyetaaga katonda ekyamazima lyetaaga mukama ebintu bitegera biraba wetutayimirira entusabira lino eggwanga lyaffe twefera twerimba tumala budde n'omunaleeta ani kino ekyoto kigenda mukyusa mwagala temwagala kakati lengera mulaba yali watyo yali dalingi nnyo kino ekyoto kyamunza mama era newe munaleeta oyo kiwe buwe budde tayimu yokka ejjalaba nga byebimu nga tufuuse ki ekimu kati eyafa neyasika mwali baddeko n'ekyoto kyewaka ekya famire nga kisumbuwa abantu bwe kiri kira n'okuleka nobanga ogenda wooti nekikupuulinga olina n'okuzimba kalina negwira abantu ne bafa zonna zobadde olina nodda mu kusasula abantu n'oliwa ekyo kye bayita ekyoto kikusikira ddala tekimala gafa kakati principles z'ekyoto njala mukitegeere nti bano abalinga ku byoto bino baafa ebo baafa ababisookako naye kyasigala kyo kiramu kyo kigenda mu maaso kakati ekyoto kibeerako ebintu bisatu kulira kubeerako sacrifice omuganda kyayita saddaaka kitegedde kubeerako priest omuganda kyayita kabona kati mu Uganda mpulira ogwoto ogusumbuwa eggwanga lino ono ye priest ono yaba priest waagwo ye priest waagwo
yaba priest ki yaba priest wagwo priest mulaba kubeerako saddaaka ne kubeerako kabona abaako kyoto bwe kiri kati n'ekifo kyennyini kyebayita place kyoto ekikola ki ekibeera kakati essebo obuzibu bubeera pulira nti mumuyinza okutta sacrifice nemuleka priest ajaleeta sacrifice mateeka musobola okutta priest nemulekawo saddaaka n'ekifo bajaleeta priest akomewo bajaleeta omulala yenna addewo kiba kisigala kikyakola kigenda mu maaso yes kino ekyoto okubeera deactivated completely mulina okusanyawo sacrifice nemusanyawo priest nemusanyawo n'ekifo kibeera completely destroyed sinzira kenda abantu embuto bazinyonyogera kinaasoboka kale ekyoto ekitawanya eggwanga lino ki kyekyo Uganda kati fe tugenda mu kusaba tusaba bitaliimu makulu tuleka kabona ali ku kyoto aseesaamu aye ne tulumba abakongozi n'abakongozi oba boda abanoga eddagala kaki netubeera eyo ine eggwanga lyo leetaaga saala neggwanga ogwo ogwoto nga tegumaze gusabira gukyabeera wano n'emyaka emirala 12 ninako enjijukidde naye njaka kugamba offline niyinza okugira ne Yesu waalidda ayinza okugusangawo buyinza okubeerawo kubanga ogulabi abantu engeri gye bekkiriranye ennaku kubeerawo naye nga kanisa erina obuyinza buyitirivu okuyimirira naawe kennyini mu ssaala nsobolera ddala n'ozikiriza ekyoto ekitawanya ki ensi yange kitawanya eggwanga lino Uganda naddala abakifiidinga bwe mulina okwambula babikke bakozesebwa abamu nga tebamanyi bwe kiri kati bwe mulina okwambula amaanyi mulimu bannabyabufuzi ali omwo eno beefuula innocent makanisa bagenda mu mizikiti bagenda mu ekereziya bagenda mu masabo bagenda tebalina bataliza tulinamu abasamize mukimanyi bulungi abasamize lino eggwanga baagala lyefuga baagala ditwala kati ate obuzibu bwebuze nti era kino ekyoto mukama yambe intelligence council agenda nebagatta eti ate yaleeta ebizibu bannange yaleetera ddala olunabe amubabulako ne batandikira lino eggwanga mukama batayambe buyambi lyerikyakkiriza ddala wansi naye nga kyolina omumanya nti neggwanga liriyo endagaano y'omusaayi ekyalirondoola ekyakunumba ekyoto ekyomusaayi kikyalirondoola essebo kiringa kati ne Kenya nabo bakoleeza waliyo ogwoto gwe bakoleeza bagukumamu nagwo gwa musaayi okuva mu 2007 essebo Kenya ya initiating ekyoto ewaabwe okuva 2007 bakikoleeza kyakoleezebwa ate omu ku bannabyabufuzi yakikoleeza kati amaze okikoleeza ate yaddukayo yaweta kaya ku side ya government kati ate kyo kisigala kigera nti gwe ate eyo katemba gwe n'ovaayo kyo kironda omulala n'addawo ekimuwa ettutumu nsegede ate abantu badda ku side yakyo ekenya aye bali ku side y'ekyoto kibavuga right left center ndaba ne president wamu kimugatira mu president akyakisobola kiri ekyoto kyamusukkako ate worst thing gye yakola kuleeta balowooza mbu balyowi ba myoyo bakabona ba mukama n'abayingiza state house ne bakumamu ogwoto bayongeramu bwongezi kenya ogwoto guli mu state house omwo ogutawanya eggwanga eryo
banekiriza Kristo oyimirire ku lw'eggwanga lyo wali eringa egyo ogenda yimirira nga tolina ow'amaanyi Kristo Yesu guno ogwoto gwe twogerako gwa mwoyo okitegedde engeri y'oguwangula saala nkugambye niyo munaaleeta omulala ekyo ekyoto kigenda mukyusa ate ku buli mulembe kibaako nekyo wekironda enkola yakyo eba ndala eri eyinza okuba yali ndala ne muleeta omulala n'atabayisa mu bye muyisaamu kati n'abibajjamu n'ate ne wabaawo ekirala kyasonsekawaawo kyayingizaawo ate nga nakyo kigenda bakaabya kale ne mwerabira amuga tuli fayini kino kyakyuka abeerabiza biri ebikadde n'abanaazaako ebizibu ng'okuddamu amagezi ogaba kiki kino gye twaleeta gira tuva wano balekkiriza Kristo muganda wange ofune obulamu agamba Yesu nkwebaza kubanga nkyali mulamu era nkwebaza eggwanga lyange onnonze okuyimirira eggwanga lyange kwatudde era omulokozi wange era omununuzi wange mu Kristo Yesu amina era amina ddala kale tugenda kwetoolamu katono we tukomawo tugenda kuddayo mu programu zaffe eza bulijjo tukutwalire naye bino obadde obyetaagira ddala ojja bijjukira bigaa bino byenjogedde mu myezi mitono okuva kati jagawala akavubuka akagambawo kati kituufu ndikyegala mu Uganda teri mukulembeze gwe mugenda funa mulala nga tewali kabulaadi tekijasoboka tewali aye nekyokubiri niwe munaafuna omulala waliwo ogwoto ogufuga buli awo ati mugubuuze nze kale katwetolemuko katono tell me about DI when is starting in Uganda DIID naye kayogera ku digital ID yasooka ne tukoma ne tulaba biri America government ya shutting down nebuzaabuza bannansi simanyi finances twatereza biki naye nga it is a beast system check up etandise katwetolemu katono tukomewo tugende mu ggwanga erya America nkunnyonnyole kitegeeza ki ekyo kye baakoze olina okuwagala amatu gaberested nnyo otherwise it is soon coming to your country dakikemu katukomewo webale kulaba there is still hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye there is still hope channel y'essuubi.